Yes, erinnya Namakajo Derek Frederick nga nkolera abanga nva mu kitundu farm emanyiddwa nga Gia mu Kibiriganya Company Advocates bannamateeka ba administrator b'omugenzi Kafeero Paulo. Yes, olunaku lw'eggulo nga tulina instructions okuva ku client baffe ba administrator omuli Thomas Kafeero omune Nagawa Elizabeth ng'era be baana b'omugenzi Paulo Kafeero. Baatuwa instructions okuvaayo tutandika okupasuwinga matters zonna ezirimu copyright violations eri ennyimba z'omugenzi Paulo Kafeero. Era nga omu ku bo ye mukulu Gerson Wabuyu amanyiddwa nga Gravity Omutujju eyavaayo nga omugenzi amaze okufa mu 2007 yavaayo n'akola remix ya Walumbe Zaaya era n'agiteeka ku mikutu n'agi-uploadinga mu 2012 nga yambibwako abaproducer Molly Peterson wamu ne Renex era n'ayambibwako video director Kim XP season 3 okuvaayo okukola oluyimba olwo era nga tulina okukkiriza nti yali ayambibwako management y'ebiseera ebyo ya Big Talent Entertainment ekulemberwa essaawa eno Senior Presidential Advisor on Creative Arts mukulu Eddie Kenzo Musuuza. So abantu abemenye wammanga bavaayo mu kukola oluyimba olwo ne bavaayo ne bazanyira mu kyetuyita copyright z'omugenzi si kuvaayo kuluddamu buzzi naye baproducer bavaayo ne bakwata amaloboozi g'omugenzi ate era nabo ne bagazanyiramu ne bagateeka mu remix nga tebalina consent y'aba administrators ba family. Tebakomawo ne bakwata ne sound beats zezimu mu copyright audio beats wa sound beats tulina nazo okuziwa ekitiibwa kyekizaana nti omuproducer aba avuddeyo n'akola sound beats zaate teri mulala alina kuvaayo ate kuzizanyiramu so bavaayo ne bakola sound beats mu ngeri y'emu ne bakwata n'amaloboozi g'omugenzi okukola remix y'omukulu wa Buyu wamu ne Renex Music ba Kim XP season tulaba nti bavaayo ate nabo ne bakwata image z'omugenzi omuntu yenna gyeva ne gye bugenda ffenna tulina image rights. Image rights z'omugenzi bazizanyiramu ne baziteeka mu video remix ya mukulu wa Buyu era bwe wetegereza oluyimba olwo ogenda olaba nga ekifaananyi ky'omugenzi mwebiri ate era wamu ne animations ze bamuteekamu so mu mateeka agafuga copyrights image rights byonna byonna tulina obitambuliramu tulabe nga bajja mu mateeka batugambe nti munnange twafuna consent okuva wa bano oba twakolewo ekikyamu tutule ku meza mutusonyiwe naye gyeva ne gye bugenda copyrights e Uganda tulina oziwa ekitiibwa so omukulu Gerson tuvuddeyo ku instructions z'abaclient baffe n'awandiikibwa akole bino wammanga alina okuvaayo akomye kye tuyita cease and desist okukozesa oluyimba olwo yadde okulufunamu ssente zonna zagyeyongera okufunamu okuva mu Walumbe Zaaya remix mu ngeri yonna ez'enjawulo era aveeyo aggyeyo ne duplicate copy olwo oluyimba ku platform zonna ez'enjawulo tulina YouTube tulina Boomplay tulina Audiomack Spotify wamu n'endala zonna aveeyo azigye ku mikutu era aveeyo asasule ne client waffe zonna ssente ze yafuna mu luyimba olwo because yalukozesa talina dembe ate era aveeyo atuwe n'embalirira full accountability statement detailing revenues zonna zaze ng'afuna mola oluyimba wamu n'okusasula general damages eri client administrator b'omugenzi osanga ekyo kinaba kikoleddwa abayimbi banaddamuko ekintu kye tuyita obuyiiya because ati bangi nnyo bagenze mu copycat mu copy and paste bakopinga ne bapestinga ennyimba naye essaawa eno ennyimba z'omugenzi era tutegeeza bonna abazikola copy abava ne baviolatinga copyright nga tebalina lukusa lw'omugenzi nti abalwa administrators we have client waffe n'awandiikibwa akole bino wammanga alina okuvaayo akomye kye tuyita cease and desist okukozesa oluyimba olwo yadde okulufunamu ssente zonna zagyeyongera okufunamu okuva mu Walumbe Zaaya remix
mu ngeri yonna ez'enjawulo era aveeyo ajjeeyo ne duplicate copy oluyimba ku platform zonna ez'enjawulo. Tulina YouTube, tulina Boomplay, tulina Audiomack, Spotify wamu n'endala zonna. Aveeyo azijje ku mikutu era aveeyo asasule ne client waffe zonna ssente ze yafuna mu luyimba olwo because yalukozesa talina dembe. Ate era aveeyo atuwe n'embalirira full accountability statement detailing revenues zonna zaze ng'afuna mola oluyimba wamu n'okusasula general damages eri ba-client abadministrator b'omugenzi. Osanga ekyo kinaba kikoleddwa abayimbi banaddamuko ekintu kye tuyita obuyiiya because ati bangi nnyo bagenze mu copycat mu copy and paste bakopinga ne bapestinga ennyimba naye essaawa eno ennyimba z'omugenzi era tutegeeza bonna abazikola copy abava ne baviolatinga copyright nga tebalina lukusa lw'omugenzi nti administrators we have full instructions to prosecute anyone who violated the rights of the artist, the late Paul Kafero. We are very much willing. Waliwo ne betumanya abajja ba publishing ennyimba za Kafero on various platforms nga they don't have instructions. Nabo tulina instructions to prosecute. Abasinga bonna tubawandiikidde. Nabana abali wano abakulu ba Big Talent, Renex, Kim XP bonna buli omu awandiikiddwa demand notice era nga bw'ojja bwesoma ne Registry of Copyright yafunyeeko copy ku URSB.